tujja kusaba ssentebe w'olukiiko olufuzi akwase ennamba emu. Amiina. Namba emu genda ofune ebirabo byo. Wazze teweetisozzeeyo weetise. Weebale nnyo. Engalo ez'amaanyi ez'omuwanguzi wa Talent Search mwaka 2026. Kago ogenze kuwasa ggwe. Tukulinze ku lutikko ekitovu. Kakati Robike. Yesibo. Namba 2 tugende. Namba 2 Jajja Kass. Senkulu yagenda kale. Katugenda wa namba 3. Kakati ekyo kyetike ojja okwateko ne MD waffe mu ngalo ekifaananyi ekyo tukifune. Very good. Naawe ddamu weetike gye. Jangu wano. Yimirira wano. Jajja Kass. Namba 3. Namba 3. Ne baba era we bali muyambako. Manager we. Agambye ayina manager. Oba manager je luvannyuma ngalabo obuwanguzi. Bwe bibeera babuukira etokota. Ensapule funayo kentonotono ejja kusuula. Eyo gimpe. Ofune ngenda gikusabaawo kanzije. Bannaffe muyogeeyoge. Badde njagala ekifaananyi ekyo bakikube nga bonna ebirabo byabwe babirina wano. Jangu leeta manager wa leeta. Ne baba ayina manager ng'ayina obwangu. Yo! Ate musiikiriza bakulu tufena tubeere mu kifaananyi ekyo. Robike nawe beera mu kifaananyi ekyo kubanga obaddewo mu nteekateeka zino. Weebale nnyo. Bano be bawanguzi baffe aba Talent Search mwaka 2026. Muyogeeyoge Talent Search ya buli mwaka kati mmwe abali wano abalina ebitone kuyimba kutontoma byonna ng'okusobola okukozesa omuzindaalo tandika okwetegeka. Kiwedde wa Luganda. Tuyanza nnyo tuyanzege bakama baffe.